President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomyewo mu ggwanga lya Uganda okuva emitala amayanja gy'abadde abadde mu Bungereza abaddeko Germany n'amawanga aga Europe gy'abadde era mu nsisinkano ez'enjawulo z'abaddemu n'abakulembeze mu Parliament ya Bungereza ya House of Commons ko ne Kenya gye yayise okuba nti ate yakyalidde ku muganda waffe Muhammad Segirinya kati nno akomyewo mu ggwanga Uganda era nga sinzidde ku kisaawe Entebbe nga kutonya bw'atyo okuva ku nnyonyi n'ayogera ebigambo bino nga bikulu nsaba biwulirize. Honorable Segirinya omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Ongera omusabira ali strong yetambuza kati yeka atambula ku compound eddwaliro appetite yeyongedde ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ndi so asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye ba diagonizinga bonga bo? Sobola kuddaano kunnyonnyola kiki mutawaanya naye ffenna tumanyi nti Honorable Segirinya tali bulungi tabadde bulungi emyezi kati enaawo kyangava mukomera naye mukama mulungi nti ateredde mukono so suubira nti atajja kunzira okutegeera olwongere omusabira. Waliwo abaali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali. Njagala nnyo ne twogera ku bintu eby'amagezi. Twogera ku mbeera y'abayimbi abagenda e Saudi Arabia ne bakwatibwa ensonga eno ogyogerako kibazze bagenda bawekipenda n'abala ng'efikazi abadde mu kkomera. Alabye omupositinze n'omupositinze. Kyensindiira okumanya nti bamutadde so omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala ne tumuwagira ne tumuyamba n'abuvaamu ne tuyambagana kuba ensi kuyambagana. Enkya mukolo gwa chairman Nyanzi weteeseteese otya owulira otya? Nambi twazigoloddera era nange nkeramu eklesiya Nyanzi naye ayambala akaweeta akawulire nga bwe kanyuma. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala n'agamba obadde omukotogera twamufunye ku interview n'agamba baba wange mukulu wange ennyonyi enkulu yeyigiriza enti okubuuka. Next question please. Mu kanisa ogenda baani baba n'ebitiibwa temumbuuza bingi nnyo nammwe ebyekanisa mugenda kubeera mu kanisa mujje muna munyumirwe tebabayise ku mbaga. Twabadde tukusuubira ku makya nabadde nyina kujja ku makya naye nga nyina nga bwe mwalabye nga nyina okugenda nendaba muganda wange Honorable Segirinya ng'ate nyina ne meetings ez'enjawulo naye era ntuusinze muntu y'omu. Principal oli muyimbi wotabadde munaye ssente ezavaayo ebiliyoni ezo oyinza zoogerako ki? Njagala nnyo obudde bwange naddala nga butono ne mbuwa ensonga enkulu. Can you talk about the entertainment industry Ojiraboti at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend to the entertainment industry. Now we have to deal with other issues. Thank you very much. And Honorable Segirinya omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Ongera omusabira ali strong yetambuza kati yeka atambula ku compound eddwaliro appetite yeyongedde ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ndi so asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye ba diagonizinga bonga bo? Sobola kuddaano kunnyonnyola kiki mutawaanya naye ffenna tumanyi nti Honorable Segirinya tali bulungi tabadde bulungi emyezi kati enaawo kyangava mukomera naye mukama mulungi nti ateredde mukono so suubira nti atajja kunzira okutegeera olwongere omusabira. Waliwo abaali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali. Njagala nnyo ne twogera ku bintu eby'amagezi. Twogera ku mbeera y'abayimbi abagenda e Saudi Arabia ne bakwatibwa ensonga eno ogyogerako kibazze bagenda bawekipenda n'abala ng'efikazi abadde mu kkomera. Alabye omupositinze n'omupositinze. Kyensindiira okumanya nti bamutadde so omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala ne tumuwagira ne tumuyamba n'abuvaamu ne tuyambagana kuba ensi kuyambagana.
Okay, encha mukolo gwa chairman Nyanzi weteseteso otya uliro otya nambi twazigolodde dda era nange nkera mu eklesiya Nyanzi naye yambala akaweta akawulire nga bwe kanyuma. Okay. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala nagamba obadde omukotogera twamufunye ku interview nagamba baba wange mukulu wange fenyonye enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Next question please. Mu kanisa ogenda baani baba n'ebitiibwa temumbuuza bingi nnyo nammwe ebyekanisa mugenda kubeera mu kanisa mujje muna munyumirwe tebabayise ku mbaga. Twabadde tukusuubira ku makya twabadde tukusuubira ku makya ya nabadde nyina kujja ku makya naye nga nyine nga bwe mwalabye nga nyina okugenda nendaba muganda wange banegosegirinya ngate nyina n'emitinzi ez'enjawulo naye era ntuisinze muntu y'omu. Principal oli muyimbi wotabadde munaye ssente ezavaayo ebiliyoni ezo oyinza zoogerako ki? Njagala nnyo obudde bwange naddala nga butono ne mbuwa ensonga enkulu. Can you talk about the entertainment industry Ojiraboti at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend to the entertainment industry. Now we have to deal with other issues. Thank you very much. And Honorable Segenyo omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Ongera omusabira ali strong. Yetambuza kati yeka atambula ku compound edwaliro appetite yeyongedde ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ndi. So asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye ba diagonizinga bonga bo? Sobola kuddaano kunnyonnyola kiki mutawaanya naye ffenna tumanyi nti onegosegirinya tali bulungi tabadde bulungi emyezi kati enaawo kyangava mukomera naye mukama mulungi nti ateredde mukono so tusuubira nti atajja kwongera okutegeera twongere omusabira. Waliwo abaali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali. Njagala nnyo ne twogera ku bintu eby'amagezi. Twogere ku mbeera y'abayimbi abagenda e Saudi Arabia ne bakwatibwa ensonga eno ogyogerako kibazze bagenda bawekipenda n'abala mefikazi abadde mu kkomera. Twalabye omupositinze n'omupositinze. Kyensingira okumanya nti bamutadde so omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala ne tumuwagira ne tumuyamba n'abuvaamu ne tuyambagana kuba ensi kuyambagana. Encha mukolo gwa chairman Nyanzi weteseteso otya uliro otya nambi twazigolodde dda era nange nkera mu eklesiya Nyanzi naye yambala akaweta akawulire nga bwe kanyuma. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala nagamba obadde omukotogera twamufunye ku interview nagamba baba wange mukulu wange fenyonye enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Next question please. Mu kanisa ogenda baani baba n'ebitiibwa temumbuuza bingi nnyo nammwe ebyekanisa mugenda kubeera mu kanisa mujje muna munyumirwe tebabayise ku mbaga. Twabadde tukusuubira ku makya twabadde tukusuubira ku makya. Nabadde nyina kujja ku makya naye nga nyine nga bwe mwalabye nga nyina okugenda nendaba muganda wange banegosegirinya ngate nyina n'emitinzi ez'enjawulo naye era ntuisinze muntu y'omu. Principal oli muyimbi wotabadde munaye ssente ezavaayo ebiliyoni ezo oyinza zoogerako ki? Njagala nnyo obudde bwange naddala nga butono ne mbuwa ensonga enkulu. Can you talk about the entertainment industry Ojiraboti at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend to the entertainment industry. Now we have to deal with other issues. Thank you very much. And Honorable Segenyo omusanze ali atya? Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Ongera omusabira ali strong. Yetambuza kati yeka atambula ku compound edwaliro appetite yeyongedde ataddeko ne ku mubiri okusinziira bwe yali ndi. So asanyusa nnyo okusinziira bwe yali. Ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye ba diagonizinga bonga bo? Sobola kuddaano kunnyonnyola
kikimutawaanya naye fena tumanyi nti onegoseginya tali bulungi tabadde bulungi emyezi kati ena kyagava mukomera naye mukama mulungi nti ateredde mukono so suubira nti atajja kwongera okutegeera twongere omusalira. Okay, waliwo abali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali. Njagala nnyo ne twogera ku bintu eby'amagezi. Twogere ku mbeera y'abayimbi abagenda Saudi Arabia ne bakwatibwa ensonga eno ogyogerako kibazze bagenda bawekipenda n'abalala ng'efigazi abadde mu kkomera. Twalabye omupositinze n'omupositinze. Kyensingira okumanya nti bamutadde so omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala ne tumuwagira ne tumuyamba n'abuvaamu ne tuyambagana kuba ensi kuyambagana. Okay, enkya mukolo gwa chairman Nyanzi weteeseteese otya owulira otya? Nambi twazigolodde dda era nange nkeramu eklesiya Nyanzi naye ayambala akaweta akawulire nga bwe kanyuma. Okay. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga ku kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala n'agamba obadde omukotogera twamufunye ku interview n'agamba baba wange mukulu wange fenyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Next question please. Mu kanisa ogenda baani baba n'ebitiibwa temumbuuza bingi nnyo nammwe ebyekanisa mugenda kubeera mu kanisa mujje munamunyumirwe tebabayise kumba. Twabadde tukusuubira ku makya abadde tukusuubira ku makya ya nabadde nyina kujja ku makya naye nga nyina nga bwe mwalabye nga nyina okugenda nendaba muganda wange negosegirinya ngate nyina n'emitinzi ez'enjawulo naye era ntuisinze muntu y'omu. Okay. Principal oli muyimbi wotabadde munaye ssente ezavaayo ebbiliyoni ezo oyinza zoogerako ki? Njagala nnyo obudde bwange naddala nga butono ne mbuwa ensonga enkulu. Okay. Yeah. Can you talk about the entertainment industry ogiraboti at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend to the entertainment industry. Now we have to deal with other issues. Thank you very much and Thank you very much and God be with you. Ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byatufuyeyo nga bannayuganda nga yakatonya watu ku kisaawe Entebbe baddeko ew'omubaka Muhammad Segirinya era embeera gyamusanzemu agambye kati eri yaddeko ewamu ku ssuubi. Naga ne twongere tumusabire asobole okusuuka bulungi abeere ddala mulamu nga bwe yali. Ayogedde ku nsonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga era mulamu omukulu gwakujjako nakyemalira we are moving a dictator we tuyimiridde tewali kudda mu bintu bya kibongo doofu abayimbi bakozesa abayimbi bebasobola kati kusoboza ggwanga president agamba bakola ggwanga sosiza akasekita kamwe kati parliament yako kama ya kulembera kwa mbili ya balize yabo ate president ali kumulamu mukulu so binza biketi ngabo bali ali kuyala kintu bali masukali alo nsonga za bazungu bakwasaganya kulanga tujje ne chawanga kulanga kwa Uganda so abo ndugende basobola abayimbi bafe mama kwa sababu zo ndiyani pakana kusonga za abayimbi bamwe simana obukade nkade baganyo na aliko kwa mpaka tondabu sawa kumbire batudamu atamira ba